Ebya dictator Amiri si birungi n'akatono. Laba batiimu Chosen Beki kye bamukoze akatambi weekali mu maaso awo fulufiga naye amulangidde agagamba aganene ka vidiyo ogenda kuba ng'okeerabirako mu maaso awo. Kasuku Frank Ntambi Shalom wama nabo babayisizaamu eggaali kw'otadde Kasuku omulangira nga waali omuli w'enkwe ogenda kuba ng'obifuna maaso awo. Kalo Nantongo finally awo omwami waffe omulungi gwe baakuza empisa amaze n'akyala ewaabwe. Mugamba mutya, mwasibye mutya? Jayden amaze n'akuba ku matu era tali mu mbeera mbi nga emabega kawo we yalinga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyewe okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko. Bamikwano Suvi Airport Pickup and Transport Service inze kennyini bali yatukola ku byentambula era nga tukimya ddala n'abantu ku kisaawe kw'otadde n'okubatwala ku kisaawe. Munange sigenda kulwisa nkutandise n'omuyimbi waffe Carol Nantongo wamma Kamese tambula kuba lyawo lyaziba ye wakayimba we katuwe kagenda omwami waffe omulungi mutabani wa papa Misa Kisemakula bw'atyo bw'asazeewo ate agende mu maka g'abakalo Nantongo wamma binyumidde ddala. Wabaddeyo abayimbi bangi nnyo okuzaama era nga Spice Diana ye y'omu ku mperekeze. Spice Diana wamma ebirabo baleetedde ddala omugole anyumye naye bajjaji baakuno batandise dda okweyogeza mbu naye Gomesi gye yayambadde eyo mubodde ate abala bagambye nti munnaye oli wa mukisa nnyo okuba nga ofumbiriddwa mu famire ey'abantu abategeera abantu abaagalibwa abantu ey'abapapa Misa Kisemakula. Nenga bwe nkuzaako eno ewa Chosen Beki mwonange no si birungi n'akatono era nga Amiri posta gye yakoze olunaku lw'ejjo nga yeefudde nga ayagaliza nga yeefudde nga gwe bitalumye nti Chosen Beki bamututte. Mukwano bamutabukidde bamugambye yeekube mu mutima alage agambe nti Amiri nina omutima omubi. Bannange ate oba obusungu buvudde wa? Bo beebuuza nti amaanyi gye yagajje agagaliza Chosen Beki obufumbo obulungi ng'ate gwe yasooka okubeera naye n'amuzalira n'abaana basukka mu babiri Congratulations Chosen Beki. Omukongolagireeti nga kinga si wabikola. Lwaki si wabikola? Bw'onoomanyi nti nga kirungi lwaki si wakikola? Kyakulemesa ki obutakikola? Kati naawe oli wano wandiika Congratulations Chosen Beki era okubye n'ennyimba bibaawo ebyo bye bibaawo. Omukazi kasita omala omwezi gumu emyezi ebiri omwaka nga talaba musiwana ajja kugenda. Era mulekerawo n'okwekabya wano abangu ba ttiimu kyefamire mulekerawo. Omukazi akuzaalidde omwana asoose owokubiri owokusatu owokuna aba akwagala mutujje kwejja ogwo. Tosobola kuŋŋamba Chosen Beki yataagala omuvubuka oyo yayagala afumbirwe n'abaana abo bonna. So muli wano mweraga nti omusajja banange Chosen Beki akoze ensobi. Mukazi bw'aba anobye ku mwezi emyezi ebiri emyaka omwaka oba olowooza ati ajja kufumbirwa ate ajja kufumbirwa oyo yennyini amutegeera amumanyi abamanyi abaliraanye. So mwali mwagala afumbirwani ndabye muleesa agafaanane gagundi gwa Professor Sekajja omwami waffe omulungi ayategeera ennaku y'omukyala n'amutereeza n'agenda n'amwanjula ng'alina abaana bana. Oyo omusajja basaanana kumukomba mu matu mu bigere buli wamu muzira mukuta abaana b'abantu mubazaddemu abaana mubamazeeko future. Oli wano gw'olowooza nti wazaala mu muntu tolina gy'agenda kati mu mazzi ddiya bajja kufumbirwa. Kati ali wano ali mu vidiyo gono namulabye ku live naye abomba ali awo alaga nti alina ennaku. Olina nnaku ki ng'ekintu ekyatwala omwaka mulamba emyaka ebiri? Olina nnaku ki? Olina n'ejjoogo ggwe? Mumaze okufuna ssente omufunye omukazi alina buli kimu ky'oyagala. Bw'oba oli mu bufumbo manya nti buli kimu kyonna kibaamu. Wabaamu okulwana buli omu aba alina n'obuzezeze naye obugumira. N'obeera n'ekintu ky'olwadde mbadde mulina abaana. Omusajja yakuuma amaka si mukazi. Kati oli wano olaga kinnaku ki gy'olaga? Oli afumbiddwa alina abaana bane. Olowooza mirembe yayagala agende n'abaana batali booli omusajja? Waliko omuntu afumbirwa tayagala kuva mu maka? So mulekerawo ejjogo lyammwe eryo ery'okweteeka wano n'otandika okugenda mu kamera bibaawo n'okongolageti nga biki nga byakulema nga tusiri wabikola ng'obimanyi nti abantu babyagala.
ye buba buzibu ki ebukuganisa omukazi n'otuuka ku da extent tosobola kumumiitinga kati sawa zino bwalaze nti olumiddwa. Mulekerawo ejjoogo, mulekerawo okujoga abaana b'abantu. Tera taagala kutwala musajja mu maka, tera taagala kwanjula, tera taagala kufumbira kubeera mu maka. So mulekerawo kubeera mugwerera side as if Chosen Beka akoze ekive, Chosen Beka banange kyakoze kibi. Muve ku mukazi yamanyi obuzibu bwe n'omusajja we. Mwe batiimu kyefamiri mulekerawo kutwasamira. Mutujjeko akatijjo, mutujjeko olujjanja. Waliko omuntu ayagala okwawukana n'omusajja n'abaana be bwe batyo. Kulowooza gyatuukidde okugamba kang'endoloza mirembe. And again omusajja ali wala commentinga, congratulations, manya biki owandiiko wandiika biki. Ate wandyagadde afumbirwe musajja ki? Ekizibu kyabwe mwagala mukazi bwonna omala kumunduwaanisa n'omuteeka wali nabanga kasasiro otandika okumulangira nga bwe wali omuyamba, nga bwe wamubeererawo, era tasobola musajja yenna, era wamulabirako, era bimukuumye. Professor Segigadi atandika okugamba Chosen Beka nange ngenze kati mwawukane awo mirembe. Mulekerawo okuzanyira ku baana b'abantu. Essanyu mwalirabye mu maka. Buli muntu yenna nga musanyufu kubanga babadde sibakyusuubira omukazi abadde ayina abaana bangi. Musajja tasobola okuwasa omukazi ayina abaana bwanga n'omulala ali mu lubuto. So omukazi bw'anaatendereza bbaawe ogambe nti ki? Gwe kyogamba kyefamiri yali tamwagala, omukazi akuzadde omwana asoose owokubiri owokusatu ogambe nti takwagala. Kikirabwa n'anyonka nti omukazi yali akwagadde. Ate watakwagala muzaala muti abaana bo bonna. Otegedde omukazi ayagala kwepiiki. Omaze omwezi gumu, emyezi ebiri, emyaka esatu talaba musiwaani. Osuubira nti ajja kubeerawo namwandu. Oba mwana wa nnyoko gw'oli otuntuza gw'oteekawo gw'okuba empi buli ku makya buli olweggulo. Anagenda oyagala omuntu abeere mu maka. Bulijjo omukazi anoba n'agenda n'ogenda n'omupiikingayo gula ennyama gula enkota teeka wali omukazi omukomyewo mu maka atuule afumbire abaana. Naye omukazi omutuntuza agenza amazeyo emyaka ebiri gw'olowooza nti tajja kufumbirwa. Ajja kufumbirwa oyo yennyini abasavinga n'emmere wammwe. So mulekerawo ejjoogo. Obufumbo luba lutalo bw'oba oyingidde obufumbo buli kimu kyonna kibaamu oba towasiza Katonda. So n'ekyo muddamu nakutuwoganira wano omanya ttiimu kyefameri manya kimu Kenzo nga yafuna minisita kati gojja kujjawo omulala gwe. Mubadde ofunye omukazi nga Mukama akuwadde ekirabo oli wano. Byebyo nno batiimu Chosen Beka tebaasanyuse olwa posta dictator Amiri gye yakoze, era bamugambye nti munange yeekuba olugalo mu mutima agambe nti baddala Amiri ndi mulogo. Mubye byonna byonna bye yakoze yeeyisaako bweyisa just ayagala kulaga bantu, era nga luli we yali alaga abantu ng'akuba Chosen Beka kyokka ng'ate wadda mu kamera ng'alaga nti musajja mulungi wa buvunaanyizibwa waggonjibwa naye ng'ate okuba abakazi kwatuddemu. Kati ne wano yeefudde nga ow'empisa ennungi simanyi biki ayagaliza, kumbe nti Suvi Airport Pickup era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe. Tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi. So gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi, kola kintu kimu, kubira Suvi Airport Pickup ate osobole okutambula obulungi era n'ebintu byo osobole okubituusa ewammwe wamma nga tewali kibbiddwako. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo WhatsApp kuba direct call tugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala. Oba oyagala muzaddewo oba baanawo oba ssengaawo jjajjaawo akusurprising, oyagala kusurprisingire ku kisaawe, ebyo byonna mukwano wano Suvi Airport Pickup tubikolerako ddala. Mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Suvi Airport Pickup. Ate nga bbeeyi yanseko buseko kati simanyi gwe wenna atannaba kubuukinga Suvi Airport Pickup. Omukama bankubire tutambule bulungi. Bwe nkuzaako eno ewa Jennifer Full-Figure Nakanguubi, amazima gali nti kyonna Chosen Beka mukyala Professor Ssekajja kye yakola Full-Figure kyamaanyi nnyo. Munnange abantu gye bamuwaanidde weebale kusalawo okutuufu n'ogenda n'omusajja w'obuvunaanyizibwa, omusajja ategeera biki bantu bangi bavuddeyo ne baagaliza Chosen Beka. Naye ate ye ensonga zino azirabye bulala nnyo, alina ebigambo ebinene byabuuziza Professor Ssekajja nti ojja ku ky'obuvumu obutwala omukazi asoose kugamba nti yazaala abaana 5 n'amaana agamba mbu bana simanyi ayina omutuli simanyi biki. Bigambo bibadde binenenene nga tebisaana kuyisa mu kamwa, naye Full-Figure mwalina maaso awo ye kennyini ng'abyeyogerera kyonna Chosen Beka kye yamukola.
ozandibadde agera n'amwetondera naye wamaze yamaze ne yeekuba mu mutima ate n'akomawo ng'akyusiza ebigambo. Kyonna Chosen Becky kye yakola full figure ndowooza kiri mu masekkati gaabwe bombi babiri naye ndowooza we yamaze okukola vidiyo eyo n'atuula ewaka ng'omuntu omukulu ndowooza n'addamu n'ayogera ne ssenga w'omutima gwe n'agamba oba ŋŋenze nnyo omwana w'omukazi mukubye nnyo ate akomyewo akyusizza ebigambo nga munaye kati ng'ayogerera ddala nga mukyala muzadde gwasoose oba abadde aliko ki banange full figure alakuba ye asobola okuwaana ku makya ssaawa emu ssaawa bbiri ng'ate akuwaana byansusso bagamba oba embeera ze ziye ziri zitya ziri awo tezitegeereka naye nga mulina maaso wano ng'ate nze pointi yange eri emu nali tiimu Amiri saasanyuka best friend woli singa aba yali musajja mulala maybe naye ekyo tukiveeko bamuvinga on yagenda ate tunabeerako ekyo kimu ate ekyo tekigaana kubanga omukolo gwanyumye era na Amiri kifamily saagala oddemu okola ebyo biposti byokola ebyo asista teyejjusa tokola posti wano za sympathy zaki baleke move on bali bagenda nawe genda nebigenda muntu gwe batakuzaana naye gwe batakutonda naye tusinkana bukulu kizibu nnyo wano osanga era bw'olabanga mukaddewo ng'amaze ne kitaawe emyaka 5 aba baselebrating mwebaze bye bayitamu mumanyi abantu abo bye bayitamu mwe mama nyabo mulaba nakaayi abo kufumba wabamisaaki mulaba abo bayirini n'amatovu bye bayitamu olaba ng'omukazi atanoba awa atanobye musango muwe ekitiibwa muwe credit nze I'm telling you ebintu by'amaka bizibu mulaba abantu kuseka mu public mulaba abantu mu makubo nga bali babiri wontu ina aba ministers nga amayumba n'emiryango egiyingira baajawula n'ogufuluma basigaza kitiibwa ekyo kuswala beeraba ku mikolo naye okudda n'emmere efumbirwa eri tesala so ebintu by'amaka si byangu tobinenyezanga muntu ate atuukidde naye asobola okubula naye nze kyange kiri kimu kya best friend wola ate nga yamwereetera okwagala omukozi cameraman naye ekyo kyaggwa ate ogenda kutuga muntu oba gwawuliramu emirembe mu omuntu buli omu waali yamanyi gye bukeerera yamanyi omwezi n'enjuba bwe gwaka nze sifiira ku muntu saagala kwogera ku muntu mubeerako ate era saagala kwogera kabampaani ekyokubanga omusajja saasiima tekigaana mukolo kunyuma omukolo gwanyumye bannange Munange bwe tweyongerayo ne Jayden amawulire agavaayo mu ddwaliro munange gasanyusaako era abantu gabaleese akaseko ku matama oluvannyuma ye kennyini Jayden okuvaayo n'agamba nti kale kati awuliramu bulungiko okusinziira nga luli we baamutwala mu ddwaliro n'agamba nti era mwenna bambi abamusabira mwongera okumusabira nti era na buli yenna eyeerekereza n'atoola kyonna kye yamuwadde nti Omukama amuwe kyonna kyasinga okwagala bibadde ebigambo bya Jayden munange bwe tweyongerayo ne Kasuku full figure mulina maaso awo ng'ate avudde mu mbeera bubi nnyo n'atabukira Kasuku n'amugamba nti alekeraawo okulya mu lulime ne mu lusenti yeefuula y'ensonga za Tamale Mirundi Junior ng'ataziriimu kyokka ng'ate awaamala ng'agenda ku channel z'abo abantu abavuma Tamale Mirundi Junior kyokka ate nga yeyandiba engeri gy'ali nti omuntu omukulu yeyandibadde abawumbirira kale oba zino entawo ne zibawo nti oba si ekyo ye ezo channel n'azeesonyiwa n'abanga tazigenda mugenda kubanga obutambi bw'enjawulo mbu batuusaako mu maaso awo nammwe musobole okumwerabirako tusobole okweyongerayo n'agaaliro amulangidde bingi nnyo era gye bisembedde nga n'ebyolubuto olunene nga nalwala omulangidde nti omwana amwesonyiwa baleeta nga bavuma omwana w'omufu omwana oyo mujjukireko ebirungi n'abatanaba kuyiga kwesangula kabina walese nekikwata kamera kivuma omwana w'omufu ekyo ekitunulanga emmere nga eremedde ku suwaani buli ayiga okwogera atandikirako oyo omwana tolina kintu kyosobola kujjukira ku mwana oyo tolina kintu kyojjukira ku famire ye
omwana ali agenda nakwata kamera natunza mu kitaawo bamujjajjaawo kamera oba mu mukazi wo lwaki otulanga ku platform ezimuvuma temwenkanya myaka temwenkanya ntegeera mmanya nti oba yakoze mistake okimanya nti yakoze ensobi gwe togiddamu n'olwokuba gwe okuliating you were trouble causers olya mu trouble causers olumiza abantu nga bwolyamu nga gweokola entalo zo okute okusekalo nakusaswa n'ozimba gatala amabeete n'omutwe ganda mukola busitanti n'ono muyimbi wani ono mukola busitanti kwato kyalina content abantu bakwetamu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.